Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze gye ndi ndaba. Ekisiibo kirungi nnyo alhamdulillah. Yeah. Okulaba okubye ekanzu ku national bwembeera okuweereza Allah si kyangu naye bwembeera ekindeese ku National Theatre atuzze kuzza mpapula za ezaawuma oba oluusi batuwe nomination. So today lwe lunaku olwo lwe tulinda tuteke empapula zaffe batuwe nominations zaffe ate tulabe nti twesimbawo okukulira ebyo ebyamakulu ebinatutwala mu maaso. Nze neesimbyeyo ku bwa treasurer. Uma needs someone asobola okucountinga. It needs to count on someone that can count. Omuntu asobola okubala ate n'ekirala twetaaga omuntu gwe tusobola okwesiga. Yeah. Kati ekyo kizibu kyakumatiza bali nti bannange musobola okuneesiga. Naye nze kyemmanyi nze nsobola okwesiga nze kweyo ensonga. N'ekirala kyemmanyi nti n'omuntu olina okubaamu n'akasente okubeera treasurer. Ekibiina si kyangu kyakulira nga tolina ssente. Ojja kubba ssente z'abantu zijja kukema. Okubeera treasurer olina okuba nga olina ku bitabo byawula wasoma accounts. Joje wasoma accounts. Wasoma ba journalist. Kati kyegezaako okugamba essaawa eno gye tusinga okwetaaga alina masters n'alina degree n'alina diploma tekigenda kumatalinga wabula wasomako ku ekyo kyogenda okwesimbawo nti olina trust mu ekyo kyogenda okwesimbawo osobola okulaakulanya industry n'ogitwalako we tubadde tujagala osobola ogijja weeri obeeko ky'okyusa. Abantu banaasobola okugamba nti gundi oyo akomewo. Abayimbi banaasobola okukubirako bagambe owaayo ensonga yaffe eno ekoze etya. Enda bajjako candidate waffe kubanga mugenda mubuuza ebibuuzo ng'ali wali kati bwe batamunominatinga munabuuza walaikum salaam wa rahmatullah naye candidate waffe katumubajjeko nedda mulina omubuuza ali ng'amaze okunominatinga wakati munaabuuza ki temukiraba. Mbalamusiza mami bw'aba ayogedde. Wetujja okutandikira kale ekintu ky'okutta kigamba kityawo ekisooka eno certificate eraga nti ndi nominated era kati kitegeeza ku lunaku lw'okulonda oba okutandika okulonda nja kuba ntegeeza abawagizi bange basobole okunnonda ku position eno ya treasurer. Ndowooza buli omu agikutte bulungi. Position ya treasurer sisuubira nti tugiriko na bangi kubanga si kyangu kyakubeera ku bwa treasurer. So tuliko batiniti nikyo ekirungi ekibaddewo. So denominated era nga ntwala omukisa luno okwebaza buli omu ampadde advice kweno position ne okwebaza Katonda okubeera nga nze nyimiridde wano essaawa eno kuba treasurer bwawuma. Weesimbyewo ne baani? Nawuliddeko ndiko ne muganda wange Chaga. Ndiko ne muganda wange Chaga. Naye ebizibu ababaddeko ku bwa treasurer ebizibu ebyabaggyeko ebiteebereka ono abisobola?
ebizibu ebibaddewo mu treasury office yawuma mbisobola si okubanga byabaddewo so ekintu ekyali kibaddewo tekisobola kubula solution so kati ffe ekituleeta ne tuyingira mu ofiisi zimusaawe okutereeza ebibaddewo naffe ate okola omukulu gwaffe naffe ebinaatulema waliwo abajja okujja ate nabakitereeza ngayebuuza lwaki ovuddeyo mu kaseera kano anvuddeyo kaseera kano kubanga nze ebiseera ebisinga ntekinga nnyo time okustadinga embeera so ekintu nkitekinga nnyo ngezaako okustadingawo kiriga so guno omwaka luno olunaku zino ennaku mweviriddeyo okutegeera nti kati uma eno erina kuba yabayimbi bwe tuteebereremu tewali agenda tubeereramu ate nga nze ng'omuntu birivinga nti wenyimiridde mu generation eno weewo nti bwe nkwata omukono ne ngugalula nkwata eno gyenva ne wano nsobola okulaba wendaga nti buli wamu kumpimpi nsobola okumanya ebizibu ebiri wano n'ebiri wano. Okay, abasinga balowooza nti Wuma okuva we yatandise okuba nti bateekamu kasente gavumenti ko mu abayimbi nammwe kemujja ekintu mukyeteekemu muze kukima ssente muze kuweereza kati nze ekyo mbadde sikimanyi nti abantu okuva we bategedde ti gavumenti egaana essente ze mbadde sibimanyi nze ekyandeese kutereeza mbeera y'abayimbi era omulamwa gwange bwe gunaggwa mulinda banga nga nkivaako ng'ekyo nkirese oba okugenda ku position eribeddako inshallah. Abayimbi abamu bamanyikiddwa nga abalinamu entalo n'abayimbi bannaabwe kino mugenda kitereeza mutya? Abayimbi abamu era balina entalo ne bannaabwe naye saawe sigenda kugamba nti abalina entalo ne bannaabwe esobola okwogerera kuba nabo balina solution ku ekyo. Nze nga nze atalina ntalo na bannange manyi engeri gyenkwasaganyizaamu ekintu kyange paka wano era nali newala ebintu bwebityo kimanyi Katonda yali antegekera position ekibuuzo ogenda balansinga otya okubanga eno oyimba ate ng'okwasaganya n'eno office ogenda bikola otya? Ebiseera ebisinga obudde bwa office buba bwa misana ate oluusi tebutuyisa ku weekend so ebiseera ebisinga tukola nnyo ekiro oba tukola nnyo ku weekend so mu office bw'oba obaddemu kebere Saturday ojja kubeera mu mpaka saa 7 osobola okuvuga emmotoka ne bw'oba ogenda masaka saa 9 oba otuuse gy'ogenda okuyimba kagube mukolo then ekiro osobola okgenda n'oyimba oba ebibeero era enkeera n'okeera n'ojja ku office bw'oba watondebwa ng'oli mukozi oba ogenda kubeera mukozi obugayaavu bw'abantu baagala kwebaka bwebasi. Okay, Goesteady omanyikiddwa ng'omusajja omuyimbi omulungi naye ate abantu basinga kumanya ng'omusajja asinga okutawaanyizibwa ekigambo kye bayita omukwano sente tozimale mu mukwano kati kyova olabanga olwaleero size kwesimbawo ku bintu bya mukwano kubanga byo sibisobola nsobola nnyo ebintu bya ssente ekitegedde so ebintu by'omukwano era waliwo agenda okujja naye agenda kwasaganya ne position nzize nensimbawo ku bintu bya ssente oba abantu balowooza mbadde etawaanyizibwa omukwano naye nzize nensimbawo ku kintu kya ssente ate n'okuyamba abayimbi bano baddize microphone bajja mutiitiizi nnyo okutuuka ku ekyo office oyinza okugejja office neeba egezze nga bampadde ruumu 2 mpa mu kisenge ne mu ddiiro office tesobola kugejja ng'oze olirwedde obuzibu bwe buva akubeera nga toli transparent n'oyagala okuli. You're welcome to see my Irene. Thank you very much. I, Geoffrey Ekongot, being Chairman Uganda Musician Association Electoral Committee, pursuant to Article 3, Section 8 of the Uganda Musicians Constitution and Article 9 of the Wuma bylaws, declare Kusima Irene duly nominated as a candidate to contest for election as Vice President. Thank you. NSIMBI kwegamba nja bategeera luvannyuma naye at the moment nzaaliko buli kaseera njogeranga aspiring vice president owa Wuma naye ku mulundi guno
kale okay, I'm sorry because I'm a Munyoro by the way. Kati kiri approved nti kati kyenyimiriddeko kituufu kubanga nfunye ekipapula ekiraga nti neesimbyewo. Mbaddeyo nga nkola however much nebaza Katonda nti kati nja kubanga kinsobosa okutuula mu office kubanga mbaddeyo nga ndobingira nnyo abayimbi naye nga ndi wabweru wa office. Kati kino kiba kimpa amaanyi n'abantu okuneesiga nti kye baliko kituufu. Ekisookera ddala nze mbadde ndobingira kuva mu bizinesi zange wamu n'emikwano gyange nga mbakubire omulanga okuyimirira wamu nange mu kusapotinga abayimbi. Sina bayimbi bokka naye mbaddewo n'okusapotinga bannamawulire, ba promoters, ba DJs, ba film directors. So mbaddewo kale okukwasaganya ba dancers, foundations. Kati kino kiba kimpa obuvumu n'amaanyi nti gavumenti esobola okutegeera abantu abatuufu ab'okukozesa okusobola okutuusa ebintu ku ground. Kati abantu abasinga bali basuubira nti abakulembeze baabwe bagenda babeererawo mu time ey'omuyaga. Kati ekyo ne kibaleetera okwemulugunya kubanga baaluwaawo okuzuula nti omuntu yeetaaga muntu munne okola ki okuyambibwa. Naye okulaba nze nti navaayo nga nyimirira wamu n'abantu kino kiba kizaamu amaanyi nti gavumenti esobola okwatagana wamu naffe kubanga ffe ba Rising Stars abaze okuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Ekisookera ddala nze Katonda mwebaza nti kubanga yandokola ate nampa omutima omulungi ate nampa nti njagaliza bannange. Nze kingasa ki okubanga nkulaakulana naye nentuuka mu time nga teri asobola kumbaka singa mba mpweddemu amaanyi. Kati kyova olaba nfuba nnyo okulwana nenyimirirawo n'abannange ffenna tukulaakulanire wamu ti abaana baffe be tulizaala oba n'abazzukulu basobole okuyambagana nga bali ku One Love ey'okusapootingangana. Kyenjawulo kyengenda kubanga nkola kubanga ensi yonna ez'ekiraba ti nzize nkikola ate nga nkozesa savings wange omutono. Kati kiba kitegeeza ye time kati ngenda kubeera connected kubanga n'amawanga g'ebweru nze saagala kolera mu Uganda wokka naye njagala kubeera connected international level nti to the extent nsobola okukola research zange neneteeka mu ticket nengenda mu mawanga ag'ebweru okusobola okusakira abayimbi naye nendema kutunuulira nti gavumenti ya Uganda yokka okuyimirira wamu naffe kubanga balina offices ez'enjawulo ze bayimirirawo kubanga basapootinga. Kati kiba kitegeeza balina okubeera n'abantu abalina amagezi ate nga baliko omwoyo wa Katonda ate nga balina omutima ogwagaliza. Kyova olaba nze nja kukola obutaweera nga nina abantu bannange nga bansapootinga ate banzikiririzaamu nensobola okulobinga. Era kyemulaba wano nti nyimiridde wamu n'abazungu bano bonna babeerawo tiimu okusapootinga. Bwe nali nsaka emmere ya wuma nagisakira mu mikwano gyange gye nina era companies ezisinga zayimirira wamu nange okunsapootinga okumpa emmere eyo ente kwotadde miceere byonna bye nasobola okugaba. Era bwe mbeera nga nina obwetaavu neera nkozesa savings zange eza business kubanga nagamba omukisa gwange gwe nnina si gwange kubanga Katonda ye yagumpa guliwo okuyamba abantu kubanga ffenna twatonderwa mu kifaananyi kya Katonda. Nze kyenkola kutereeza industry abantu baveemu enkokola batandike okwagalanangana batandike okuyiga okwebeererangamu nga bayimirirangawo ne bannaabwe. Kyova olaba era basinze bakirabye era bakiyize era twagala kugyamu abantu emitima emibi batandike okufa ku muntu munnaabwe kubanga kigasa ki okulya ensi eno n'ogimalawo naye n'ofiirwa omwoyo wo kubanga wali nakyemalira. Kubanga singa obukulembeze buno bubadde butuufu singa abantu babadde tebakaaba weewaawo bakoze naye tulina bye twetaaga ebisingako awo bakoze eki bye bakoze. Ekisookera ddala ozoobiwulira ozoobiraba twagala okuba nga tukwatagana wamu n'abantu nga tewali nkokola. Twetaaga nti media bwe muba muzze munoonya eggulire ku muyimbi munoonya amawulire agagattako agatakuba abantu naye agagattako kubanga ffe ffennyini abeereetedde ti n'amawanga g'ebweru gatuzalawa kubanga ensi yaffe tugitunze bubi. Kati this is the time tulage One Love abantu obulumi obubali mu mutima buveemu tubagalize tubakolere ebyamaanyi ne Katonda ajjabaawo omukisa. Weebale nnyo. Kintu kya corporate law it is very important nti omuyimbi alina okutegeera nti music is business. Olina okuba nga otegeera associations ki oba companies ki ezikwasagana amateeka. Kati tulaba nga UPRS abasinga bagitegedde bubi naye UPRS yebeerawo okukunganyiza gwe omuyimbi
nga bayitira kubanga omuyimbi tosobola genda ku media nga obanje sente nga kubanga music wo bamuzanye kati kiba kitegeeza nti here office eno eba eri connected with UPRS eba eri connected with union eba eri connected with UNCC n'ebitongole ebirala byonna fena tuba tulina okutuula ku table nga tunakulakulanyiza music industry nga tukolera wamu nga teri awakanya munne kubanga ebitongole bino byonna biri registered with the government. All we need kutuula ku table ne tuteesa ne tulaba kiki tusobola okola okuyamba abantu n'abayimbi okutwaliza awamu. That's the music, real music. Naye nga nze Ssemujunowa. This is a fundamental change music wa Uganda. Emiji gy'emito Uprising Stars tuze mu bukulembeze bwa Uma. Buli muyimbi gy'oli kimanye nti kati yessaawa okusembera okukola ku nsonga zo byonna bye mubadde mu complaininga mubadde mwemulugunya tuze okutandika okukola nesimbyewo ku band representatives nyabo. Mpuliddeko nti waliwo omuyimbi bamuyita Robert Rota nsuubira okunesimbako baje mpapula simanyi bulungi yekka gwe naakamanyako. Abaddewo bye batakoze ekisooka nze muntu eyavaayo ku gavumenti eri eya omukyala Sophie Gombya former president yannyambako era okutandika ekibiina ekiyitibwa One Keys Celebrity Band. Already mbadde mu system nga nyamba abaana ba bandi okubateekateeka okulaba nga tusobola okwekolamu omulimu okuyimba na buli muyimbi wa bandi ali eyo oba oli mukulu oba wakatandika nzize ku lulwo enyewe.